Inside Story Uganda, real source of political updates. Wetugenda okutambula mukadde wange Tamale Mirundi. Abantu abamu tebamanyi bugagga Katonda bwe yabawa. Yes. Kati nze nemanyi nti mu brain oyina amagezi Mukama yakuwa obuwongo. Kasobokwatako tulwanagana emyaka 10. Because I know we have in the political science, you must know your commerce and the value. Kati wewe bere musonda bere. Namalako obulango bwenga alisunda. Yes. Bonna bagenda kuki. Kweli. Waliwo omuwala nga bamuyita Kasumba. Yatandika omukazi okuweereza ebyemipiira. Naye nga balobera ku Kasumba. N'ebyemipiira ne batabiwuliriza. Omusajja ayinza okuwulira. That's why entertainment industry is for beautiful ladies. Zenasomesanga amawulinga ngwevaamu. Nini afa abasajja abalungi naffe tukola. Wegenda olabe CNN ani kasooka ddiwa nga bakutwala wa mu radio. Ngotandika kukangaza ddoboozi. Yes. Beauty. Nagenda nengamba yugundi bad black. Ibuga you were sitting on money. Tewali zemwe ebyo byabwenzi. Tulaba bad black Victoria temuletawo. Yamuleeta era emokozesa. Kakati oyo gundi yavuma. Full figure. Tali ku program. Full figure ali ku program. Yategera ekirabo kye kyayina kyakola kya kuvuma. Omukazi ategera ndi kati kabina. Ono musajja gwenjagala ninamukulembera maaso nyenye. Bwanyenya n'owulira mulinga omutima gufunyemu ekizibu. You must identify what you have. Ndi oyo gundi. Oyo bad black. Namugamba, you can write a book how I fell into prostitution and my experience. Bakagula ne bakawa abaana abato. Ne bakasoma. Abawala abato baleme kufaanana nga ki. Anti yabadde successful sente nazifuna. Ati nkugamba. Kati tebamwegeta. Atali waziri luddawa. Zagwawo. Enkovu zafunye. Omukazi yenna yalwana entale nyingi. Ne bwaba muzungu. Webakubaganira waba waddugavu. Sero zizifa. Kakati ebintu by'Obuyisiraamu bigenda. Babanja obukadde obuwumbi 19. Kooti ejulirwamu. Mubajje. And Kazimba, they are the same. Bafanagana. Batya. Kutu black kufuna sente. Museveni. Nga kino kyagenze ne mu makooti na wonna. Kugambye tewali gye kiraga. They are blackmailing Museveni. Church House yali ya government, yali ya Church House. Ni Church House twagisondera sente fe nyina bakosita. Yali ya Church House. Situmanyi. Kalidinali. Butwali tugenda okukola. Ekyo kizimbe kya Centenary. Abakatoliki basonda sente. Centenary Bank yasooka kubeera y'abakatoliki bonna. Yes. Bwe bamala okusonda sente, ekereziya neevaayo. Nega nti tebeera owned by individuals. You bought shares for your dioceses. Nibatubba. Diocese zezinanyini Centenary Bank. Kati mwe temukyalimu abantu. Kazimba yagenda okuja nalyokwatana nankabiro nakwatana azunga ayina omusa nabaga nti mu Uganda mulimu munnaddiini ayina mukazi wafaana mukaloni. Okimanyi tino era mukaloni bwe yali atuli mabegala bebasiyezi banne bwe babasanyizaawo yafuuka ensawo y'omunyi. Agenze Germany, agenze Rudwa, agenze bamuwonyi nankabiro tebava nakasero bantu bava nakasero amuwadde gundi ono omusagama amuwadde tractor ne bagayiza nti Museveni tasobola kubeera secretarian n'agaba tractor yazijja mu bakyali. Naye okimanyi nti no n'ettaka lya Church of Uganda eribaguza kulisane gundi association ekyagirabawo Mubajje yagitta waayi gundi yagitta oyo ow'enakasero kasita Lwanga yafa naga nti ewange talina kyeyaliddeyo omulambo gwa Lwanga baabujja ne mu kyaki ne bagutwala Roma. Lwaki gwokakasa nti yavudde butwa ewange talina kyeyaliddeyo omulambo gwa Lwanga gwagenda Roma. Olaba Semwogere asisinkana Kazimba lwaki kyafa kakati nga ono bwe yafunamu akasajja kabusenga kaagera bufere kakuba sitole nga Museveni agenda kubajuliza Namugongo ne kakuba sitole nti Church House bagitwala Museveni akikomentinga kuba mu naye era baali bagitwala mu Tamale yali yaabwe Church House belonged to a minister yalina nyini yo tebanga ko yaabwe
the only use basaka kweyambisa lumu nekigana omugenzi lewumu ninga ate Amini yatuwagundi nankubirwa abafere aba CTL Amini si yatuwa poloti eyo nkubulidde Amini yatuwa poloti nawana abakatoliki wali ku Sentinel n'abawana abasilamu ku William Street nateta omusawa religious affairs musoke yali musiramu teyali musiramu Amini was magibinus kakati kankubulire Mubajje kye yasooka okukola kuyingira politics ne bamukubako nti bamukutte n'obululu bwa Museveni ng'abubba wabula akamayingira Museveni bamukubako mu mawulire nti abadde alonda embaale nabba obululu nalaba Mubajje kubanga sina mateeka gempenya Mubajje yajja ne basajja balabe wa Museveni n'amuga nti bwe twadde tukunoonyeza akalulu twajjeko akawunti y'obusiraamu billions 3 bannaffe batulwanyisa kuba bamanyi twaze okutukolerako billioni 3 ku akawunti ya Supreme Council kwaliko mmeka Museveni Ameria omanyi Museveni tasowaza musajja yatunulira Mubajje ng'alimba akawunti kuwajja billioni 3 ziriwa kuliko mmeka wali okyaliyo mu State House era nze bwe ndatunulira Mubajje ne basajja balaba nolumu mumwagwengulu nneme kuseka ng'oli ogenda kufansa omulamuzi gwe bayita munaaba yakuba Mubajje n'amugjawo anti yagenda mu kkooti n'amugamba this man have found the man untrusted witness how can he religious leader become untrusted yamugoba munaaba yagoba Mubajje n'agana obujulizi bwe yamugamba nti have found you to be untrusted witness a religious leader a judge of majesty describes you ekyo nga kyali kinene yali agenda bugenzi gwe ne marriage gy'okondakitize tebeerayo towa bujulizi Mubajje tawa bujulizi mu kkooti ekituufu Mubajje ettaka yalitunda ani kankubuulire Mubajje azanyira ku Museveni ku bwongo nti Museveni gwe baagala asasule I told you ndabeera nga State House nenze n'amazima era nina information nze sigenda nga ku State House kola bampanga emitwalo 6 bwe baleeta omulala ngo omukaale sayagala okunjooga bakuwanga emitwalo 6 omusaala nga waliyo n'emitwalo 5 entandikwa but I am a rich man sente ezo zakuweza mwezi byena njakuwala emyaka mulibeerako district ne mufukame sijjonga njesu byena ngenda naawe wasanga sirina sente mumuzimpadde kakati Mubajje kamubabudde bamututte mu kkooti tekiriiyo kyoga nti kkooti yabadde era balooya Museveni yagenda ozibako ebintu by'obusiramu babitwala ebintu by'obusiramu ekyokubiri you must react kankubuulire Islamic community tesaagirwako no basajja bakambwe abasajja bakugamba vuma nabbi manya vuma kati Allah ne nabbi muviireko ddala toyinza kukwata omuzikiti n'ogutunda tikiriyo azanya bubadi azanya Museveni amuwe sente Mubajje azanya bubadi neyagula musiru taliyo you cannot buy a place of worship who like where anti yagula Sembabule kyenkubuulira ng'ateekamu billioni 3 n'ekitundu kakati nezishootinga nezituka billioni 19 tokimanyi kyazanya Mubajje kyazanya kiri bwe kiti yatunda ettaka liizi that's why ono kyapa mu mpali ekyamulemerayo mwali temukimanyi liizi kitegeeza nti eriiza akuba 5 years mukusooka kakati yo Mubajje yalowooza nti oli eyagula after 5 years ajja kuddamu alitunde w'amaanyi amufuludde oli n'aligaanirako yagiddemu ki yagidde mu mmotoka ki saategedde emmotoka gye yagiddemu zinalabye bamuwalaawala ku luno Mubajje agenze ettaka lyasooka okutunda nannyiniryo w'amaanyi bukyalya butanga ku luno bukyalya nsujju ku luno yalidde butanga bulijjo abiyitako n'afera nikino tekisobola okimanyi ekyo nti nannyini eyagula ettaka eryasooka alyoka alitunda after 5 years yani munene nga baasi Mubajje bayinza omukumala ogwokusatu anti mugisu nze nkubulira bino ebirwano byonna mbimanyi tu fwe bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba a decision is dictated by 3 factors the past the present situation and the future what you want to achieve olaba abasalafu bayomba
olaba bakamuga bayomba tebayomba ndi lwajabu military police y'obusiramu basalafu abo Lubega yagula egundi William Street baite bamuse Museveni shiya musasula na musasula n'akivwa mutasa kafeero musiramu nabo yepanka ku muzikiti kwena kasero abale dipepa ne bakuba abale dipepa bamukuba tipulani jayina wagulu waliyo bicha yembizi yalajana nga basalafu bamutirawo era balete ekyo ye anti Mubajje yava mu basalafu wala bakamuganyega yava mu basalafu Mubajje yava mu basalafu sente nyingi bilioni 19 n'abasalafu basirika tebasobola kuzinyega n'empapula z'amawulire zisirika ate yeesimbye mungisi munali mu New Vision omanyi blood isika zali water chefa sekere ron akuba mukozi n'agenda e Bukedea n'akuba mukozi n'amuntu who trust you obo bo who trust you kati President Museveni alindiriddwa okusasula ebintu bino anti ayagala Museveni asasule nekiyimba yinza okubanga buwe tukita reverse psychology nga kiyimba abazanyira ku bwongo nobody can buy a mosque nobody can and one day we can get Catholic Dodo viko nga yagulwa ekanisa yafe y'omundeba n'agikoona n'ogikoona nti Dodo viko musajja mugumu nnyo ewuwe mpasaayo abatajogebwabo mpasaayo ewaabo n'omutabani wange awasaayo Dodo viko musajja tajja n'akoona ekkanisa ate nze munonya ate nga naye yali asabira munonya simulaba ekkanisa eyo mayibo baagitwala enakasiro ewakazimba eri ekitongole bakiyita Buganda nga kino kyennyini bwe kibba kakati ekkanisa baagitunda ekkanisa bwe bagitunda ne bakwata kiboneka ndi company advocates ne bagenda mu kooti ne bakonsidiga ew'omulamuzi si kkanisa yes the judgment is there. You think a judge would have allowed somebody to demolish a church? Museveni overreacted. How can somebody demolish a church? Why? Tamayiba Ferry. No, Museveni Tamayiba. Twetya kumuchi jana munyo ba. Obufere ne baduka. Ne muchala. Ba Mubajje ne baduka. Ne muchala beti kame yagenda mu gandi n'asaba sente z'okupasetinga Dodo viko. Gonde namulaba a humble man luwalira. Waliwo kala DC akawala akatoba akakubirawo. Na mayanja Farida akawala akataka alikala DC Farida mayanja police be baliwo bekolisa regional police commander mujina wa Nakalema yabatadde wate Museveni yalagira Nakalema Museveni musasi lutalwa pirawo enyama erwana na muchere kakati nkubulira a judge could not order the demolition of a church abo bakazimba bebagenda mu koti ba lawyer baabwe ne bakwata omusajja ow'obwerere ono gundi oyo Dodo viko kana Kalema kamuyula oyulani ninyina wana Kalema yenekizo mu family kunerega okatera mandu anti yeneseza akayo kale bakalije waliwo yansonga mu lugala ino nyina makutia ka center ile kimulaba ataka kakati jena assembly tulalere obisira bagamba nti no musajja bagala anabijjawa alekulire batulere ebintu alekulira ye yaziri adda era kana akakozi yifirimu akakozi kana kentunga akasula bank bayiza resolution tekali damu kufuna mulimu ngakagenza nakamukulu wako bakakuba amasasi bali kajeni bakakuba amasasi ngakakadde bayiza resolution taddamu kufuna mulimu mu government if you buy a church you lose Museveni yasasula obutale yagamba basajja balamu mu State House how can you buy a market nese bana kizitebo muguza anti ngo era Museveni n'abagamba is not an Iran practice to sell peasants to economic sharks. Museveni paid for butale, compensated for butale. Bateka olanya committee. Omanyimu ebintu bino bimanyi. I follow things from their originality. Olanya natandika okunonyereza. Ne bali commendinga babasasule. My brother Mugenyi yanganze nafiirwa. Kubanga yagula wakiseka. Anti basalawo bakusasule enguzito giteekamu. Ate ngoma zo giwaayo. Sobola abasajja balaba ye yaddayo. Nakozesani kabasi nalete ate kabasi era komena ko kazikizo omuliro bago bana bago basaida bomba na kidu makubo ye kabasi mwali mu government ayongera kulia. These are people bitter. That's why we are very bitter people. Anange kakati ye saida bomba ne kibudu makubya bago babaji
Ngatoli ya saini. Signing a form. You government in Africa and minister. This is why people are very bitter. We shall be worse than Rwanda genocide. Kakati go chilaba. Ntuli wange nenda bange byange byonna byayo. Ne omusajjo. Ayakala okunteka mwanda weyezenga olukosi. Mukulu Tamale. Botunulira ebintu byonna nanga biyise. Nolabanga kaba siyasa gadde mu government. Kindu makuya bamugobye. Abasalafu. Goloza future ya president yabaje. Abasalafu bali bwe bati. Tinyefunza. Baatekawo omuzindalo nga gwazina ekyengera nali sinagulayo Imaamu Kasozi yaganti omwazinyi yabuulira abasiraamu nti swala ekoze etuuse lemerayo kubanga ffe abakristians tuyina ngoma n'ebide ebide bivuga erubaga nga bayina bisopo baani oba papa alonze byebide tebimala gavuga zino engoma zetukuba damali kusigule engoma ezo zyebuwulira ng'omanye engoma eyo bwevuga Buganda twagirya ey'abakristaayo fe tukuba damali nkusigule tugoba lukadde lwo damali nkusigule tugoba lukadde si bituufu Buganda twagirya be bakristaayo abakatulikire tulirya edda muntu mumanyi ngoma wezivuga yes abasosodoti kyebava bageja mbo bali abisotte bali si ekituufu saundi z'engoma ezo ziri political Buganda twagirya bakristaayo tulirya edda kyobula abakatuliki bakola DP mu 54 teryanga ku buyinza Muteesa alemesezza mugwanya ogenda mu lukiiko ng'ayise mugundi mu lukiiko lwa Buganda ene wamiria yes emawokota south yawangula Muteesa namugamba nagenda mu kooti amulayize n'agaana abakatuliki ne batuula Democratic Party was formed by 3 people Reverend Father Joseph Mugerwa ne omusajja mulala yali Makerere University bebatandika nenga bagitandikira ku musingi gwa ddiini nedda tuwangule Uganda yonna ne Muteesa tumufugiremu kyekyaleeta DP ekyali kigendero kya DP kyali kyakufuga Uganda yonna ne Muteesa bamufugiremu yabagana okulayira yagana mugwanya okulayira omusajja agenda ne mu kooti n'awabira gundi Paulo Kavuma nga gundi Katikkiro Paulo Kavuma n'agenda mu kooti n'aga no Kabaka has a right a discretion okulayiza oba butakulayiza teyagenda mu gundi kuba Muteesa yali agamba temugwanya binge omulamuzi Abaganda baali beekubanye ne Mugema bajjako Muteesa bateekeko omulala nga bagenda kuteeka kaani olwati Mawanda yali agenda mwekeza abantu batekangawo emikono nti Muteesa talidda Muteesa abantu bali bamwagala ejoga ensi yonna nagijoga oba teyali byo bwakabaka nga Muteesa yali tasobola kutuusa bwakabaka mu 7 bwali bugendagenda through revolution oba te help ti Muteesa Buganda tulichendiye monarchy abantu bali babukoye nga Muteesa ajoga abantu mpadde kipya nnyo yes omanyi buli lwokuba ekintu ng'oli foreigner kiremerawo Era Machiveri akugamba if we want to destroy society don't allow it to retain something that will help baya byenyimbo bote ziyategeera nyimbe ebifundikwa nebikolaje njagala tugenda bakyamera mbuzi kakati nkubuulira tugenda kumaliriza njagala all thing is Mubajje yayingi nono wenna kasero bakozi ba sente naye bayina abali munda abababalira sente weziri sitiero bali yako sitiero 19 million kuchi yasasula sente meka mu court ezikwesanda million punitive measures kubanga why do you find nti abenarem abawanguddwa mu court babasasula sente nyingi omukazi weruwero yasaba million 9 one day we are moving towards Christmas ne bakwata Nadduli bakwata Nadduli Amiria nangamba tunonyeze abakutte Nadduli be bani baloye lukwabonese gonanga be bamuyina lubamutwale ruzira msejje wa yes be bamutwala anti Nadduli yakola ensobi yawabira ndawula nga yima mazo mujja mutayina qualification toyina lokasi stand omusangole gumusinga nga ina okusasula nga ina lukwago atenga alia kiduma kubuya Museveni ya mtu mato ne jeno gendo lekobere document za Nadduli na omukazi naingira nyumba nazino zibula omwana naingira nyumba nazino Nadduli nakoma nagandi ntegedde ziri walo ya wange lukwago
naddulinga loya weerukwago yesegona owenale mu kakongoliro naye ate naddulinga mane singa Museveni yajatunuulire baloya benaalemu babe baana be kakati gwe sooka otunuulire sente ezisabibwa abeenaalemu ng'emisango gibasinze abadipi bazina abopozisoni bamufera ezenaalemu ziba nnyingi yabajjayo president cash transaction levy bagiryako cash transaction levy bagiryako opposition ntika miliyoni 4 nze tebasobola kumpa sente zigula mpeke kiki bagala nfe nange sijja kufa lwaki zikusuula eddala gwe nenkumiriramu ddala obujozi obwo ne bakusibira mu state house ejogole nendi kujjamu okuba empologolamu zange okoze eki kakati twogere I must be under coerce. How? I cannot be under coerce. Je nasembule olukiiko olufuga obuyisiraamu nga banaakola ki olwaliro lutulogoba Mubajje okufuna olubuto kankubuulire Lady Namaganda azaala Muteesa yafuna olubuto n'awandikira olukiiko lwa Buganda nti nagozobana obwannamasole sikyasobola bukola ki bubeerako kububeerako olukiiko lwa Buganda ne lutuula